nga tuli mu kamera musana sagala kwekwe bana bali abarokole bagamba musana naye baba bekwese nga wali aba ne kati wano nsugusi yonna sinze ndi wonzi nja biega yajja nakayima yayogera gwe ebinyo byosibika kamaye n'okumala mu kasoda kange akati olabe ne chupa tekyalina mugaso kati no n'abasajja bwe babeera nga amaze okwebakako nga sibbawo owewaka nga weekoze delivery kasita amala okulya aba anoonya wakasuka empute aba talina budde taata wali alina olya nkoko nkulu kakati bw'okuza omwana bali abaana babakuzanga babalaga ewaabwe nti basajja man of the house, that is my son, man of the house. Alowooza man of the house ewaabwe n'ewaabalala. Naye beerabira nti ebyo ebitiibwa nako okujajjatibwa kwonna kukoma waabwe muki? Mu nnyumba na mu luggya lw'ewaabwe. Waddembe n'okuliira mu sowaani n'agikuba tteke n'egwa eri. Naye n'ewaabalala ate bo bwe bamala okulya bategula. Oba okitegeera kakati omuntu ng'oyo yeesanga nga buli watuula ayagala kubeera kirimaanyi super power naye ne yeerabira nti kuli kwali kujajjatibwa kwewaabwe mu luggya kati ate eno birala kati buli ssaawa baagala kukulembera tekisoboka era ogenda okulaba nga nnamba emu musoma nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 era emu emala n'eddako eno ebadde 1 ate nefuuka 11 basengule emweri era ebadde 1 emala ate ogenda okulaba nga ate bakutate ttu ate ekulembedde 1 nefuuka 21 kati ekintu ky'okubanga nature bwetyo bweri tosobola kusigala nga gwemu paka tekisoboka abantu balina okukimanya ekyo ate n'ekirala respect is earned bw'oba oyagala ebitiibwa bikolerere ate kola ebyo ebikuweesa ekitiibwa n'abantu bagambe bambi kakati kankuwe example olaba bw'obanga tutambula mu kkubo waliwo abakyala nga yavudde waka nga ayambadde bulungi ekiseteyi kye kiwanvu sinakindi asibyeko n'ekitambaala ku mutwe oba akakaaya tewali asobola mugamba era bamugamba hajati mulimu abakalukalu owulira owa booda bw'aba ayitawo tasobola kusiya hajati 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 totomera hajati omanyi mu ababoda mwasaamirira itawo ng'oyambadde mini buli omu aba gwe ogenda okulya n'okukwata ku lugoye ogenda oyoyisizaamu eddoboozi ndeeteyo mmeka na ishoti ya mmeka okitegeera nti already ennyambala yeekwambudde eraga kiki ky'oli kyokka ate oli abikola ekiro ye ayiseewo emisana ng'ayambadde Omukutu twetuli tweyanze gemu n'abalabi ba Tronaz Media. Mwongere okusubscribinga mu sharinge ate tubegayiridde ne tubagamba baleete obulango tebabuleeta bali kukiye kakati abaana tugenda babawa nze bandibadde batuwamu ez'obulango baziriiremu ewaabwe amanya Tronaz nga ndi ne Rahuma Kansala Rahima mwebale kutwagala mwebale tuwalabula mu kutuwalabula omwo mwe tujja ekyokulya thank you so much mwebale nnyo bambi mugende mu maaso ffe tubalinze n'okuwalabula kwammwe kubanga oluusi muva mu kuwalabula ne mugenda obawa n'abo abayigira mu byenjogera muyige anti nze mbagamba mazima ate ne munyiiga ekifo ky'okuwulira byenjogera ne mubiyiga ate muyomba buyomba muyina kuyiga buyizi balowooza nti byakunyiiga bunyiizi mwesuneko okulaba nti muyina abantu nga ffe abajja ne tubabuulira amazima mwagala babalimba bwe buzibu okay
tusimbudde kubanga waliwo entalo nyingi ezisibuse Fangoni members mwe namba tumiddeko kubanga mwafunye eddoboozi eppya lyetubadde tetuludde okuwulirako mu Fangoni teyina member Fangoni erina team Fangoni team kale Fangoni erina soldiers Fangoni erina ba disciple Fangoni erina ba simaina kyengamba basiru team kuba bw'obeera obubezi member bakuteeseza ebimu biraba n'osirika affe tetulina bammembe ery'eddembe tetulirina naye nalabye akantu ne kantiisa ng'abaana bonna bali ku line up bakutte obusaale abaali bazannya mwe tebabaguliranga byakuzannyisa ewammwe papa yali agulidde abaana be ebyokuzannyisa bazannye anti kati alien skin yafuuka kyakulabirako tolaba bali bwe balaba nga aguze obusaale nabo ne bagenda ne bagula bibaati awo ne babyekwasa awo nga bali bwe bikuba mu ngalo bwe omanyi kati ye bw'aba tannabakola kintu tebamanya kiddako naye bannange ate omuntu omukulu asigala muntu mukulu omuntu omukulu takulira omuto kuli tosa kulira mpya bbiri teri muntu akulira mpya bbiri era empya bbiri z'oba okulidde era gaba maka gwe g'otaddewo ze empya zo bbiri naye tosobola kugamba mbu olw'okuba gwe first born ewammwe olagire ewammwe nga kitaawo gyali ate omala ojja olagire n'ewa mukazi wo tekisoboka kakati nze ebyo bye ŋŋamba abazadde mwenna abakyazaala abaana abalenzi mulabire kwabo abaana kwabo abavubuka mukuza abaana nga mubayita ddadi ate nga musula nabo kibi nanti omwana atuuka ekiseera n'alowooza nti ke bamuyise ddadi asinga ne kitaawo ekitiibwa mu nju ekisooka asula ne maama ne ddadi mbuliri kate bw'omuzuukusa ddadi ozuukuse ddadi nkuwe ku kyayi obwongo ne bumulowoozesa nti ye ddadi ewaka ne ku kitaawe okitegedde kati abula nagamba kitaawe amuviire mbuliri ogenda okulaba mujjula enva agamba mami anti bampe enkoko nkulu anti omuyita ddadi kyokka ne taata wo ali alina olya nkoko nkulu kakati bw'okuza omwana bali abaana babakuza nga babalaga ewaabwe nti basajja man of the house, that is my son, man of the house. Alowooza man of the house ewaabwe n'ewaabalala. Naye beerabira nti ebyo ebitiibwa nako okujajjatibwa kwonna kukoma waabwe muki? Mu nnyumba na mu luggya lw'ewaabwe. Waddembe n'okulira mu sowaani n'agikuba tteke n'egwa eri. Naye n'ewaabalala ate bo bwe bamala okulya bategula. Oba okitegeera kakati omuntu ng'oyo yeesanga nga buli w'atuula ayagala kubeera kirimaanyi super power naye ne yeerabira nti kuli kwali kujajjatibwa kwewaabwe mu luggya kati ate eno birala kati buli ssaawa baagala kukulembera tekisoboka era ogenda okulaba nga nnamba emu musoma nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 era emu emala n'eddako eno ebadde wanu ate nefuuka 11 basengula emweri era ebadde wanu emala ate ogenda okulaba nga ate bakutate ettu ate ekulembedde wanu nefuuka 21 kati ekintu ky'okubanga necha bwetyo bweri tosobola kusigala nga gwemu paka tekisoboka abantu balina okukimanya ekyo ate n'ekirala respect is earned bw'oba oyagala ebitiibwa bikolerere ate kola ebyo ebikuweesa ekitiibwa n'abantu bagambe bambi kakati kankuwe example olaba bw'oba nga tutambula mu kkubo waliwo abakyala nga yavudde waka nga ayambadde bulungi ekiseteyi kye kiwanvu sinakindi asibyeko n'ekitambaala ku mutwe oba akakaaya tewali asobola mugamba era bamugamba hajati mulimu abakalukalu owulira owa booda bw'aba ayitawo tasobola kusiya hajati hajati newobozi hajati totomera hajati omanyi mu ababoda mwasaamirira itawo ng'oyambadde mini
buli omwaba gwe ogenda okulya n'okukwata ku lugoye ogenda oyoyisizaamu eddobozi ndeeteyo mmeka na shoti ya mmeka okitegeera nti already ennyambala yeekwambudde eraga kiki kyoli kyokka ate oli abikola ekiro yayiseewo emisana ng'ayambadde okay naye nga kati Hajati tebasobola musiiya kakati woba oyagala ekitiibwa olina okwambala ogenda kikolerera omulembe gw'okukaka abantu okuwa abantu ebitiibwa Alien Skin yagujjawo kyova olaba nze nakugamba luli nti Alien yeetaaga mudaali ku gino gye bagaba egye Nalubaale yeetaagako omudaali yakwata industry n'agiflippinga n'ajjawo akamanyiiro mwana yagambye mbu akamanyiiro okimanyi nti nno abayimbi banedda ng'okubeera naye ne bwakuba oluyi oyina kusigalawo munnaye bamayinja bayimba ennyimba nga omuzeeyi ne bababoola okitegeera naye kakati bw'oba olowooza mbu mwe mugenda kera ku makya olaba oyo omwana bamwonoonera ebintu bye n'asirika Alien Skin alina interview gye yali akola n'agamba wagenda kubeerawo before Alien Skin ne after Alien Skin era nze nva waggulu nga ngamba abaana abo Abaganda balina engero bbiri ziringa ezifaanagana naye ate za njawulo naye ate era zeetomera bwesi ne zikuwa kyekimu akanaafa tekawulira ng'ombe era be bamu Abaganda ne bagamba nti olunatta wambwa lugiziba nnyindo kubanga batasobola kuwunyiriza okimanyi nti embwa tesobola kulya ku kintu nga tekiwunyeeko kizibu kati ku olwo nejja enjala egiruma ebinyama ebisanzaawo amaddu g'ennyama erya buli mu kifo ky'okuwunyako nega bulijjo ndaba era emyaka gino gyonna mpunyako sifunangayo kinzita nakandye buli oba onfuna ebintu bye bakoze abantu bingi balumizza abantu bangi eno gavumenti si nsiru kati ezo emmotoka z'omwana ze baayasa baagatta ku fayiro already eziriyo okitegeera naye kati g'oba olowooza mbu ogenda kaka abantu okuwa ekitiibwa kakati otuuko ne mwekwata famire mulwanyise gwe gw'ogamba nti tamanyi kuyimba okuva lwe batandika okuwalampa omwana oyo naye ne ba DJ bakomye emize gy'okutakula entalo alina gye yabadde aperforminga jjajja wa industry alina gye yabadde aperforminga n'agamba yabadde Kenya yalese abakubi abaabuluza kati kapati byebiki anti DJ yayisaamu akantu yakayisaamu wa DJ kirabika naye yali tewali byakirabika ne DJ kirabika kati bwe yakayisaamu timu fangoni kati bwe yakayisaamu kati yasuubula olutalo lwo kati mbuki kyogamba ono singa yali asirise yali ajja kwekosa yali alina wamuluma oba onfuna yalina wamuluma tosobola kubanga banno bonna be watambula nabo obadde ozze ebbanga lyonna ng'obasinga obugagga buli kimu nga buli kimu okibasinga obasinga music obasinga obuganzi mu bantu obasinga ssente ng'essaawa zino toyina famire kyekisooka ani abagamba ate eriwa eri bweru kati papa alabika abeera Gomba eri bweru ekola ki gyebeera munatya n'otugamba n'eyamayinja teriiyo mayinja ye bamukyawa dda it is public knowledge da it is public knowledge yes kati bw'aba ayina yatandika mpya naye eri ey'emabega eri tekola ki teriiwo naye nga ndowooza buli muntu yenna gwe kiki era n'oŋŋamba nti obuzibu tebuva ku man of the house daddy kuza abaana ng'obalowoozesa mbu empya zonna zaabwe Alien Skin kikolimo ate mukisa Mama Fina yabyogera Alien Skin kikolimo ate mukisa Alien wootamuggyako mukisa omuggyako ekikolimo Mama Fina yagamba kakati tosobola kwesimba ku muntu eyayiwa ekisinde n'akikunkumula n'akyabuluzaamu bw'ati gwe kati gwe omuntu n'ayiwa ekisinde nga kiriko ne basiponsa okuva ebulayi ebule n'ebweya
bwate nojja n'omwezingako ng'oli muyimbi. Yagambye mbu abadde ayina enjuki zaatwala eri mbukakati kasoka zituuseeko eno. Kubanga bulijjo asirise golowooza lwaki kwoli we yatuuka n'okujja n'akuba emmotoka ze zonna biki yasirika. Naye lwaki ku luno baayogedde boogezi ku luyimba katono bwe kati n'ayogera ku kinene yasirika kuba yamanya oli mutume baatumye ayina alubamu gyagenda kufuluma eyingira ssaawa yonna kayirigi bagiyita kayirigi. Omwana oyo eriko ennyimba nga valuvalu yagambe valuvalu yagambe ennyimba kipepe mama mia. Omwana aliyeni yagambye mbwedda bakamiliyoni we babeereranga ab'amaanyi nga babeera ne zinnayiti naye ng'okumulaba ogula kyakunywa mbukakati naffe mwagala batulabire byakunywa. Nanzijukiza kamiliyoni we bayinanga nayiti ku sheri ekabalagala naye bannange naye yo saagala genda olaba kye baakola ku weekend ku Lwokutaano nga tebaagala muntu kusemberera geeti ya Fangoni bali mu lockdown yabateekawo yameka nakunya naye nno babaddengawo ababana nga babeeramu batuuka ekiseera nga basobola obeera ku Fangoni ne wiiki newera nga tebafulumye kati baateekawo lockdown naye ekyansinza okuneewuunyisa ng'ate mulaba agamba kati katugende ejjinja oba tufa tufe konze wayi ate bali mu kusiibula bagenda kufaaki olunaku lwonna ennyimba zonna yaziyimbye azimazeeyo. Anti ye yagambye abaagala wano mugundi mu kwizi wa Ndongo babasibire mu studio. Anti tamanyi kuyimba. Yagambye babateeke mu studio babaggaliremu nga tewali kufuluma buli kimu bakibasanze omwo. Nga temulina wadde producer kuba ye akimanyi bombi ba producer nabo bamanyi okkuba engoma ezo nga temulina muwandiisi. Balabe we banaafulumirwa studio eyo ani anaaba omuyimbi ani anaaba amanyi n'atamanyi naye bye by'okuddawo mbu bekwatira ebijambiya ye si byalimu. Ayina okubanga ekisooka studio eyo nga tekwata muliro okitegeera ekyokubiri ayina okuba nga yo simanyi anti kati era kati gwe oba olaba osobola okukwata oyo Alien Skin Fangoni Boss n'omusiba n'omuntu yenna nga muyimbi wano n'obateeka mu kisero kimu ne babeeramu. Nani? Irene Namato babeeramu. Bwe baba nga bakanyizza nakkiriza nti buli omu ali mu leeni ye basobola obeeramu. Naye kati okwate wano okwate mbu jjajja w'Endongo omusibe n'omwana wa Fangoni ne Boss Mafia Boss buba buzibu tekisoboka. Ate if you bwoba tobasobola begatteko. Bwoba omuntu tomusobola mwegatteko mutambule otherwise jjajja w'Endongo ebimuluma bigenda mutta mangu. Jjajja w'Endongo ayinayo oluyimba nze kati wano ku social media sikyakkiriza bintu byammwe wateekwa kuba waliwo ensonga zammwe naye mmwe eno mututeeka eno ne mutusirowaza. Anti ffe bye batuwa ekifaananyi kye batuwa ffe gye tugenda nakyo naye nze okusinziira ku bintu bwe bizze bitambula okuva emabega tewali kabadi. Omanyi jjajja w'Endongo oyo okuva dda tayagala bantu bamugirako we bati yatematema nnyo ebiwaawa by'abaana okitegeera kakati ye buli lwalaba omuntu ng'ayitawo tayagalira ddala ayagala asigale nga ye talk of the town. The only way gy'abadde ayinza okusigala nga ye talk of the town is not to involve himself in such scandals. With a younger boy of just 2 years in the industry. Yandibadde yeewalabula ne ba Waiki Benda ne ba ani ono omwana gwenjagala Bafana kuba be baludderuddewokko naye kati ono eyakajja. Naye timu Fangoni namwe museesaamu nnyo nedda ebisiki binene bulala mukendeezeeko bye muteekamu gwe tosobola kuva eri n'ogamba munne kimu kyankalanya mbulwokuba mbu projekiti za NRM zonna era ssente teka naawe ssente ze zibatabula kubanga bali be bazikwatanga.
bebazikwatanga kati essaawa zino kati bo kye beerabidde nze mpulira bakikulembeza ne sipapa yaliwo bannange temugeza sipapa ku Alien Skin. They cannot be in the same chair. Why? Alien tabeerangako mubbi. Okitegedde? Alien yazenga muyimbi. Kakati bwe mutandika otugamba mbu ne sipapa yaliwo mba sibategeera. Sirina na bukakafu oba sipapa yalina mubbi. Bwe tuba tujjukira bulungi nti Alien Skin lumu yali ku interview n'agamba nti ye yagamba lunaku lumu ajja kubeerako w'amaanyi. Naye teyamanya okubeerako bw'amaanyi oba ow'erinnya anaayitawa. Anti kakati bano eno public eyina ekintu kyekola. Bano ba foot soldier bannaleero n'enzige zino ezisigadde. Bagenda ne bagamba ne gundi yali w'amaanyi mu karakita ye. Wano tewali muntu alina karakita nga Alien gwe tulabyeko. Alien Rule nga Alien. Ate Alien yagamba ye Alien Rule ku bibye. Ku bibye kwakolera effujjo. Era Owenzinambi azinira mu babeere effujjo lyalikolera mu ffe abamwagala ate talina na ffujjo. Mbu yagambye mbu yagala abantu bonna bawanike bendera bazirabe. Kakati essaawa zino Alien Skin yalina eddoboozi erisobola okukuŋŋaanya abavubuka. Kubanga ne gavumenti etagetinga bavubuka bakulaakulanya. Etagetinga bavubuka bategeere ebigendererwa bya NRM. Bave mu bubuzi, babuyita bubuzi. Mu kubula gye baabulira gye baababuzaabuliza. Ye yekka yasobola okukikola. Yagambye Prime Minister. Era ebyo bye bawoza. Mbu eno NRM ekozesa n'ekusuulawo ne Alien akimanyi bulungi. Yagambye. Nti NRM bw'emala okukufunamu kyeyagala ekusuulawo. Wabula kye muba temwerabira nti ye bwe yali ajja mu industry kye yasooka okukola yalima obulime bwe n'abutegeka. Bwe yamala okulima yasiga. Ate ne bw'aba akungula talaga nti akungudde bungi bwe buti. Ye yekka ye yamanyi munda muli nti nfunye kino. Kubanga naye akimanyi bwe bunaabimanya mujja kunyiiga nnyo. Ate mulina kipya kye mumugamba. Yagambye Prime Minister n'agamba munampa obwa minisita ng'ali kuli kungulu. N'amugamba nti bw'oyagala. N'amugamba Kubanga bonna abali wano baagala bawula. Mulembeze w'eggwanga ya Bugaba noonya akalulu. N'amugamba ku bantu bano nina emitwe gye ndaba gye mmanyiimu. Bandiyagadde okufuna looni wadde tebalina ndagamuntu. Yes. Abantu ne bawadda. Weebale nnyo. Kaakati okakasa Jjajja Wendo ng'akyasobola okuyimirirawo n'akyamusa abantu nga Alien w'abakyamusa. Lwaki abantu buli kimu balowooza kirina kuba serious? Life is not all about being serious. Ebintu bikyuse nnyo. Buli wabeera ennyo serious olumu naawe weebulako ng'omuntu. Naye bannaye engatte ng'oli jjajja w'abantu engatte eyo ng'eriyo wekka. Kakati ye ekisooka oyo Jjajja Wendo ng'ekisooka tamatira si mumativu. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri ogwo nguyise mululu ndoozi era obutali bumativu obuno bwe buleeta omululu. Nze nakugamba luli era nkiddamu. Jjajja Wendo ng'oyo omulaba. Ye muntu gw'otegeka mu kikaali eggayaaza. Ku 50 ne bajja nga bangi ne babooga. Ye muntu omu gw'oleeta wali ku gundi Millennium Grounds waliwa Erugogo. Nawajjula. N'omujjano n'omutwala ekiboga. Nogenda Erugogo. N'ogenda eggulu. Ragadi yabagamba omuyimbi bw'oba okimanyi nti nno bwe bagenda eyo Koboko wansi nga tebakumanyi linnya lyo tonnayimba. Kaakati Kamiliyoni wano toyina w'osobola kugenda n'oyogera nti Kamiliyoni n'omwana omuto eyakazaalibwa amumanyi. Nsonda ku nsonda. Ekyo kyandibadde kimumala. Kyandibadde kimumala. Erinnya yalikola ddata kyayina kyayagala. Nze nakugamba oyo omusajja ne bwokera ku makya n'ogamba nti omutegese buli mutwe kakadde okuyingira. Ojjuza. Oyo mulalamu. Naye lwaki tamatira? Aleke banne nabo bakole ki? Lwaki tamatira? Ebintu bikyuka. Bakkirize nti ebintu bikyuka ate bwe baneesiba ku Alien bagenda kugwira ddala.
bonna Alien efujja ina lingi talina fujjo yagambye mbu yawakanya gavumenti empya ye yagambye yo opposition mu opposition ekyana kirezi kino era kubalumya mutwe ddala kubanga gwe tosobola kusalawo nti kuva ku makya oyimba nnyimba za munno n'ogamba babakebera amaloboozi lwaki yayogedde ku luyimba lw'omwana okimanyi nti olwo oluyimba kapati yalugabira Sandra Nax atandise okufuna ku ssente okitegeera kaka kitegeeza jjajja alwana muzzukulu we ono omuwala kanankana Alien ke yaleeta kakatandise okufuna ssente anti oluyimba lwe basaba kakati bagenda ku raali kakati lwaki kandabe wano bayimbi ki abalina music ow'enjawulo wano ani nnyimba ki kakati olaba Kalo Kasita ekika kya music gwayimba Kusaasira si gwayimba banjawulo naye buli omu akikubiramu ango mwali jjajja ne muganda we music gwe bayimba Alien si gwayimba yagamba luli ali ku live Alien Skin ng'agamba ko abali ku live abamugamba kulikayo ku mukolo gwa Rama n'agamba naye twavaayo liri pazo yaliko liri pazo nkutumiddeko ogamba otya webali kwagaliza jjajja waffe birthday enungi yamuyimbiddemu jjajja waffe nkulembeze w'eggwanga owezezza emyaka 80 President Museveni nga kito bulala babadde mu kucelebratinga jjo nga kito kinana mugumu kikyali kitukalakateyo emirala 10 amulabye ng'ava mu ntebe yavudde wali mu ntebe ng'adduka emisinde egenda kuweereza speech wali bisanja ebya onoba tofunye ssente gwazimba omumwa gwe wootafune musabire Museveni abeerewo ebisanja ebirala 2 musobole ofuna ku ssente mwenze mbabuulira naye nga kati abantu bonna abagenda abafunza ani abantu kati agenda kudda ku ba YouTubers naffe tulina ofuna ku ssente ani abafunza mukulembeze president talina gwafunza ffe tumufunza ekigambo ndoza ekigambo kikize kyogere bulungi nti agenda abamaliriza kati ba promoter nabo bagenze kati agenda kudda ku ba YouTubers mwina asesi wesoni tulina ogenda n'abakamerama nabo n'akabakameraman association tujja gifuna kati mujja temunnaba ajja kututuukako President Museveni ayagala nnyo abantu abali organized nga mwogera ekigambo kitya kimu ekintu ekiremesezza firimu industry okukulaakulana n'okufuna ku ssente nze nagenda mu meeting za gundi zaki z'oku National Theatre bani abazitegeka mpozi UFM si UFM yusisoba nze mbaddengako mu meeting zaabwe twagenda kuzaawali ku Grand Imperial ne tugenda twalya ssente z'ebitongole nga buli lwogenda sebo n'okusayininga musayininga ka sitting allowance ne tukowa naye nga batugamba mbu ebiwayi bibiri saagala kumenya mannya mbu muba mwakava mu meeting waliwo ne Jenu gwe baatuwe yali atukasaganyiza ensonga zaffe n'okufa yafa bambi omusajja nga waliyo abagendayo ate abalala kakati nga ne bali abanatuyamba babeera aze gy'omukulembeze njagenda nze kubanga ba YouTubers kakati bwe munaaba temuyina association nga mulimu ebiwayi mukwano ne we mukootakoota mugaalumonde era olaba bagundi abo baki bapromota baludde nga beewuba buli omu bagenzeko wasale ne bagenda paka bamaze kutuuka ne bagaba n'engeri gye twagala ssente ngeri gye waliwo kati omunene tugende bwe tunaavaayo enjawukana zaffe zinaabawo nga tukuzi omanyi Balamu kati nza nnyumira time bwetuuka n'abeera nga ekya Honorable Balamu n'asooka akiteeke n'addamu bapromota naye oyo saagala mwogerako si mu bubi naye nga ekyo kyekiri naye nga gundi Alien Skin bw'otulumiza emitwe naye tukugamba naye muve ku Alien tudde kuki mwesonyi Alien Skin kyagamba Lubaale yamusala enjala era kati tuli ku kyagamba mbu tulya kuye kati tuli ku kiwa
bali bamu interview kakati okumanya ng'omwana alina 3 phase ne jjajja okumanya jjajja ate jjajja alina n'akantu ate kaya alina ne byayagala okuzuukusa ffe bulijjo tumanyi jjajja w'amaanyi jjajja w'endongo naye jjajja wabanga atandise ate okwagala okukwata mu UEDS eno ayake kati jjajja alinga atulaga nti yaggwako nedda ayatapinzeemukko wali asobola okugikuba buli omu agamba alina oluyimba oluyimba lwe naluwuliddeko naye oluyimba lwe terwetaaga masannyalaze lwemala kakati nze nina obuzibu nze nga nze oba wali alina obuzibu nga bwe nnina nze njagala aliyenisi simanyi nansobi gyayinza kukola nenyimirira mu mabega nenyimirira bafango ni tiimu mwena bwe mutyo kakati nkugamba bwe nti nze aliyenisiki ne bwakola ensobi togiŋŋamba njesigaliza mba sigiraba buli kyakola nze ne bw'aba kkubye aba yeedifendinze yes kakati obuzibu bwe nnina bwe buno bwe mbadde nkugamba Chameleone musically nina we namuteeka wakabi jjajja w'endongo ye kituufu sijja gamba nti siri faani we kubanga era wootuukira okubanga osobola okumanya nti omuntu alina music amalayo oba faani okitegeera kakati nfunye obuzibu bambuuza ku bufumbo n'abaana londako ngenda kumaliriza nonzeewo abaana kati omusajja kiringa omusajja wana kati akattuka endimuuze kiringa omusajja wana ngamba nti nnyabo bwoba okyayagala obufumbo buno kwata abaana obatwala ewaabwe nga ye mugumu nnyo akimanyi nti njagala nnyo ki ye obufumbo njagala ye kati ku ye n'abaana bange ngenda kulondawo abaana agenda kulanka ng'opakinga bulungi nnyo gwe lwaki tosigala awo we twakuteeka jjajja noli n'omwami akkirize nti n'emigugujo agumene obeere nagyo alowooza nti omulembe gwe tulimu gwe gulimu eyakubiranga bakabalaasa empi ne basirika si gwe guno okitegedde guno mulala guli omulembe gwali mulala si gwe guno era bw'aba awulira tagusobola atukube classics asirike atukube classics asirike kuba music wa Chameleone is a classics naye nze mbakuba Chameleone kyembadde nkola okubalaga nti classicals whatever bino ebyokwediriida byesonyiwe tabisobola naye nze mbakuba Chameleone ekisooka obulamu alina butono ekyokubiri alina ebizibu bingi kati tosobola kugamba nti omwana we kennyini yavaayo mu public n'akwata ebikunta n'abyala mu lujja n'osigala ng'olina ekitiibwa. That is already enough for him to deal with. Neze mbakuba jjajja Chameleone omanyi kye mali ngenda kubakola. Sidda mu kukaayana nammwe. Mbadde nina okubalaga nti ndi class above. Tegeka kivulu n'ogamba nti etebo erina okubeerako abantu abo babiri ya bukadde 5. Ntegese tebo zange ziizo. Mwabe emitwalo 2, 3, 15, 16, muninde egayaza mu kisaawe eyo oba rugogo kati bakere ku makyaba announcing it ticket zikoze eki tebo zaweddeyo naye gwe nawo okkirize nti okimanyi ndi kila sababu kati tewali ayagala kukkiriza lwa nsonga ekyo kyali era mfe kati kankugamba ekyo bwakikola si mawulire. Jjajja ne bwakeera ku makya kati kitegeeza gano ge mawulire jjajja w'endongo byonna abikoze nawolovu ne bwakeera ku makya n'ategeka ekivvulu ng'omutwe gwakakadde ng'akitegese mu Afirikana naye nga buli mutwe gwe tusongako gwakakadde ne kibooga era tekikola mawulire omanyi lwaki ekyo kyali gwe kikolera amawulire nga Chameleone ategese ekivulu buli muntu n'ayingira akakadde ne kibooga si mawulire ekyo kyali okitegedde omuntu ayinza okukola amawulire
ye muyimbi nga Biswanka okutegeka ekivulu nga kya mitwalo 5 ne kijjuza ago ge bayita amawulire. Emuyoka mutandika omugambo. Naye jjajja Nawolovu okukola ekivulu nga kya miliyoni buli mutwe ne kibooga. It is not news. That is who he is. Ekyo kyali. Okitegedde? Kitegedde. Kakati lwaki teyeesonyiwa Alien? Ate no Alien akola sente virtually. Bamupimira ku bivulu. Bamupimira ku mitwe gy'abaani abayingidde. Naye ye ekivulu agenda kikola ng'olwedde ye ali mu magoba. Abantu balina engeri gye bamwagaliramu eno munda muli waliwo abantu abaagala Alien nga toli balaba na ku kamera. Yagamba mbo. Era ffe abajja ku kamera ne twogera. Tuli batono nnyo ku bantu abaagala Alien mu Uganda. Mbo omukolo gwabeerako tebamuwa mbu teguba gwa kitiibwa. Anti abantu addukawo mangu. Nedda. Vane kwekyo. Gwe wali olabyeko embaga zaabeerako. Ate abantu baba bakyajjukira nti bali mu Gomesi na Makanzu. Anti yagambe mbu omukolo yagambe omukolo agumalamu ekitiibwa. Abantu bava kuli. Kapati tugende. Kakati nze n'okola omukolo n'otakuba kapati. Kwe kugamba Lilipazo n'agamba nti omukolo nguvaako mangu. Abantu bagire bakole ki? Naye ennaku zino naye ne papa naye alimba. Alien Skin ennaku zino olimba. Abalikanga mukyali bubi. Tubeera awo ne tusirika. Tetukyalina ntalo. Kiki? Tewali ntalo. Kati luno muli kuki? Papa ye yalwewakulidde. Okimanyi twawakulanga entalo. Omanyi ali fangoni eyina ebiwayi. Tulina ekiwayi kiri nga kyo kya kamera. Luno lwe mwava ku gundi. Kikola video ne kipostinga. Tulina ekiwayi nga kyo kya live. Kijja ku live. Tulina n'ekya comment section. Luno we mwava mu gundi mu press conference ya Chepukunyu. Chepukulu. Mulyoke muyite enejindi. Mwaje mwali muyinde okuyita. Nange mbuuza. Lwaki go ozimba ku kkubo? Ngoyina abalabe botayagala bayite wuwo. Lwaki ozimba ku kkubo? Bwe mwali mujjeje mwayita. Kuliko akapande nti wano waliwo abayitawo n'abatayitawo. Nange mbuuza. Lwaki mwatya nnyo? Lwaki mutya nnyo? Kati omusajja mumutya n'okutuuka okubanga ne bw'aba agambye nti njagala kuyita kaawo. Mwepyera bwe mutyo. Omusajja n'avaayo n'agamba nkoze bubi mwana gwe. Onumba mu kaseera kolaba abantu bonna banzirukako. Kakati nange mbuuza. Bw'oba ng'oli yali w'amaanyi lwaki yatya nti ono bw'ayitawo agenda mujjako abantu? Nti abantu bonna mu kaseera kano banzirukako. Kati gwe n'ondumba nga tolaba abantu mu kaseera abantu bali mukonzirukako. Kati awo baagalani. Abantu bagalani. Ate simanyi lwaki tetwakima mpapula Alien mwana. Atufugemu. Yabanyonyodde. Yabagamba banayi. Alien Skin ndoza kola ku press conference ke kaseera abantu bote banakutegeera bulungi. Yabagambye campaign ze yabagamba agenda zikolera kana ba candidates balala. Kati yasazeewo agenda kubeeranga ku mugongo gwaki gwa NRM. Oli bwavaako kazina naye n'amuwaamu. Asaba akalulu. Kubanga alaba tekola ki? Teyeesobola. Sente tajja kuzisobola ezikola campaign buli wamu. Naye bwe babadde kworonga abagamba nti bazizaayo bali ebiwandiiko bo baleese emikono. Kikumi. Naye nkubamu akafaananyi ng'Alien yeesimbyewo. Nze wonna waali esimbawo ndigenda nnonde. Munnamawulire yamubuuza. Waakiri banankutulira okugulu. Munnamawulire yamubuuzizza. Mukalulu. Munnamawulire yamubuuzizza. Gwe kiki sole ki? Ononsobola. Kati munnamawulire namugamba ate wali buzibu tugende mu maaso. Ndaba y'omuntu y'omu yavuddeyo n'amubuuza owaayi tukulaba ng'ate essaawa zino oli mu NRM. DF wagivuddeko nakubuuzizza ononsobola. Kubanga gw'okujjako ng'onoonya ntalo zo essaawa zino tuli wano lwaki ononooza biki? Alien Skin webale kujja
mwana big up on yourself. Lulinga tosobola kuyimirira ku kivulu ky'abasajja ba Yeraabo n'okomawo na kivubo wano n'okomawo erugogo n'okomawo n'oyimba mu bantu anti kwali kubaboola nga n'akacupa kagenda kaaba naye omusajja yabalaga nti ono music tumuteekamu ssente okukola ssente omuntu ayina example live example Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsanvu mu ttaano nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insanvu mu mukaaga Tronaz ne ba promoter ke batakuwa naye n'ogamba sijja genda abantu nakola ntya ebyo omuyaye yabimalawo Abitex yamugireko enkofiira nze sirabanga ka Abitex ngajjeko enkofiira yajijjako n'agamba wayi mbaji mujiddeko nze abaana abo balaba abo jjajja ne muganda we bwe babanga bakyayagala osigala mu music industry nga bali relevant nze kati nze oyo omwana ono omuntu omuto wa jjajja nze byayimba sikyabitegeera naye wali ababyagala adodooma budodoomi kati adodooma budodoomi sikulimba wookwata music omupya gwalina n'omupuleyinga wano ng'owuliriza n'opuleyinga ne music omukadde oli gwe twalina mu lockdown abayimbi banjawulo okay ate nno nyongera obbajjukiza nti Alien Skin yabagamba yakoma mu 2022 okuyimba 2022-23 yagamba naye tavaamu kati mwe mulaba ayimba ye yakugambye aleta ayina alubamu Kayirigi kati Alien okola alubamu y'ennyimba ne bwe ziba 3 kimwetaagisa ekiro kimu bukyagiina yabagamba yava mu kuyimba n'ayimba ng'akuba bifiristayiro bye wali mu studio ne bifuluma ne bawoza ulira byayimbye bwe yazze okuleeta omuyimbi we n'amuwa akapati n'amuwa nepanka ate kati mwagala kufa bufi kuzirika kitegeeza ye bw'anaayimba industry egenda kuggalawo naye kyaleese bino byonna kubuuza kapatipati byebiki anti kati ono bulijjo alinze sitaani bulijjo atuma ng'ono akimanyi nti sitaani yatuma kakati naye bulijjo alinze sitaani yeekole ki yeesitukire kyova olaba luli bwe yatuma ye teyabanyega teyayogera yasirika naye sitaani bwe yejjidde ng'ate naye Alien atugamba yeye sitaani yafe esinze sitaani kati kazaabika emipiira tuli kuki tulina okubeera nga wabe n'okubeerawo embeera abantu abatera okukakkanya bakama baffe mwenna abakulu abatera okukakkanya embeera tujja basaba kino ekintu mukiyingiremu twagala kisukke wano kakati nkugamba bwenti Alien teetaaga namukakkanya bamuveeko olaba baana abaddako ye ate era be bamutinkudde ebbanga lyonna ng'agenda kufulumya alubamu eriko ennyimba bamutya nabo munda muli bakimanyi nti akasajja kakuba bakatya if you can't win them join them bakatya from day one ate kankubulira okumanya ebintu bikyuse ennaku tuyina nnyingi tetwagala na nnyimba za mukwano batumenyemenye n'emitima n'omukwano gw'ennaku zino gwakyavu teguliimu ssente kate bali bayimba za mukwano twagala zino ezaffe violence ennyimba zonna ali mu kuziddamu Gaza zijja na peva teri kuteesa kati ali mu Dorotiya naye ekyala ali mu Dorotiya
Ngezerera baka video nenga ndabo basiraba. Yage kakatuleta olukoba tupime. Kakati nenzijukira ennaku ezo waliwo wabadde ngagenda kushonga abeera ne fuuti gundi ene epima tepumeja nengambo ba oyo omwana ayina engeri gyasindika message ye mu magezi. Teyamaze bwe yamaze okuba akapeera ka Dorotia teyamaze n'atubulira nti baleeta olukoba bapime amaloboozi. Yensonga lwaki luli yatambulanga ne tape measure. Naye nga ffe tulaba tape measure tugoba kati papa bakati atagenda kupima wa. Yagamye mu abantu bawanike buli omu awanike bendera ye. Tulabe bameka bazirina. Ebintu ebyabalema. Babeeranga mu mabala kwana bakazi nakuba bantu mpi na ngumi na kunywa myenge. Nga yali ena azimba kintu. Abantu abamu bwe baagala bannaabwe batama. Kakati bandange. Linda ko nkugamba. Mukasalamu. Inze. Nachakala mu biseera. Kamiliyoni. We yabeerera ne zinnaiti. We yabeereranga ne naiti eyo okusheri ekabalagala. Nga kituufu mwana mulenzi yayogedde. Bituufu. Naye teyabadde tamujerega. Lwakuba abantu bakitutte bubi. Yabadde agezaako kulaga nti ebintu bikyuka. Luli kati gwe edda okubeera ne naiti ng'oli muyimbi ku kifo kyabanga kyakabi. Era ye Kamiliyoni ebyokunywa si ye yali abitunda. Sheri ye yatundanga ye nga bamuwampe cash. Ng'okubeera ne Kamiliyoni ku sheri baba bamuwadde cash. Kamiliyoni kuva dda anywa Red Label mpozi nga kati yakyusa. Nga baba bamuwadde Red Label ze. Ne kakuleti kasimi n'ofunga bakabawa. Okuvaro yava mu bulwadde bamuyimiriza okunywa omuliro. Anti nkugamba kuva dda leka bino mbw agulese. Muntu wa Johnny Walker wa Red Label. Kuva dda okiwulira. Kakati ng'okubanga oyingirira kyakunywa kitegeeza n'abantu bayagalanga bajje basikireko abantu bagule ebyokunywa kuba nebbala yatundanga ki byakunywa ne Alien nagamba naye oyagala ne kuguna omulembe kibe kyakunywa. Yabadde agezaako kuteekawo picture eraga nti ebintu bikola ki bikyuka. Okimanyi nti nno saha wali ku King's Sport ewuwe wali eri ku gundi enkumba buli lwa Monday ayimbiramu abantu be bakiraya nti kubasanyusa. Omanyi lwaki abeerawo asika bantu era bajja kubanga waali oba onfuna teyamujerezerwa kuba nti abantu bakipika nnyo. For the first time twalabye King Saha nga awagira Fangon. Okitegeera kakati nze nkugamba nze Saha ayina ensonga ze. Ebiseera byenjogerako Saha yayina oluyimba nga baluyita Rita nga ye hiti gyalina baluyita Sigino. Gwe wandaga Sigino eno we yabeerera mu Lion Island. Barank Signature Bakabalasi oyisibaye ex-success Kayemba simanya. Okitegeera bye biseera ebyo kati Saha bw'aba ayogera kyayogerako akimanyi. Kyayogerako akimanyi. Mwongera okola entalo zigatta abantu. Ate neera Alien yabagamba atawo natiridde Alien nengane yebana omusajja akukubata kutteeko yagamba bw'oba owulira ng'okwerumaaluma naye kukugattako genda mu maaso. Jjajja akola ki? Ali mu kugenda mu maaso kumugattako. Anoonya kwegattako kyova olaba atankuula lwa luyimba awakula. Ye Alien yagagwa bw'oba owulira ng'okwerumaaluma naye kukugattako. Genda maaso omwerumerumeko. Kitegeeza buli amwerumaalumako onoonya kwegattako. Mufa kino ensi. Bamwesonyiwe naffe tujja baleka. Naye Alien skin. Nze munayi nali ndowooza luli abantu batandika entalo nga balina kye babawadde. Alien alina omugongo. Alina omugongo. Abayimbi wano bangi abali batalina mugongo. Era omugongo gwe ssaawa zino gwe guterezeza music industry. We yakera ku machana abalaga nti ajja genda ayimbe mu nkuuka ate temujja mu kubayadde akacupa. Ajja genda
ayimbe mwenalemu atadde n'abeekyotera abayimbire ate mwenna mumatire ogwo gwe mugongo babadde ku live Rama ne bayita Ragadi naye mugamba Ragadi mubadde ngamu embeera ng'enobeerawo abantu babakuba obucupa naye nga musirise nga nawe kenyini ogenda awantu ng'olina okuyimba n'odda emabega ng'otya naye ono omwana ye yavaayo n'akola kino ekintu era Ragadi n'agamba why nga namugamba tosirika yogera Alien has a backbone ebintu ebyali bisonyiwaza wana abayimbi obyogerako ng'ate bibasuula busuuzi avuddeyo n'abalaga nti embwa tugiyite embwa ekikopo tukiyite kikopo ate tusigale nga tukuba music kati nze nve ku mutwalina omugongo nzire ku bali abeegaayagaaya ennimi nga boogera nawe ng'oli mukambwe kati Alien bamwesonyiwe entalo zigatta abantu tulabye kati olutalo nga bwolaba luno olutalo olugenda mu maaso tulaba lugasse Alien Skin ne King Saha waliwo n'olutalo awo olumu lwagasseeko abantu ababiri kaakati tebannamugattako na Saha olutalo lwe lwabagasse tewali kibagatta Alien talina gwe yegasse naye lwa lutalo lwabagasse si kubagatta kulwana naye lwabagasse kwegamba tewabanga wawagira munne naye kati wali wawagira munne kakati gw'okirabye ekyenkugamba nti Alien ayina omugongo akulembera abalala ne bagoberera bati okwogera ku bintu ebbanga lyonna nga bibaluma Alien akwata abali be bayita mbu the untouchables he touches them yabakutteko ne bali ne bafuna amaanyi kati bali bawerekera naye lulinga batya lwakuba nti era Saha yavaayo dda nga ne bino tebinnabaawo n'ayogera ku Chameleone ate nze neyo interview ya Saha gye mwogerako nkadde bw'aba ayina kye yayongeddeko sinnakiraba naye ayina interview ye nkadde ye yeetambula kati ye yavaayo dda n'ayogera n'aga akasajja ako kalina omutima omubi era yavudde n'amugamba nti mbwamwegendereza ayi Alien talina bye yeegendereza Lubale yamusala enjala yasamira ate nze banene lwaki bano abantu buli we bakyankalana n'omuntu baagala kuyiwa musaayi kiki ekibabanja omusaayi ate kati bwe bagenda ewali Alien Skin baba bakusangawo omuntu tebandimusse ku ebyo bye baakola balabika okuva ku olwo nakati banoonya we bayiwa omusaayi tebannafunawo kiki ekyo ekibabanja omusaayi baati baguze zaaki baleka bali babadde bayina ebizibu byabwe baleka babadde bakola content bayina ebizibu byabwe naye ebyo ebizibu babisalira amagezi nga tebinnabasala kubanga ebibabanja omusaayi bwe binaatandika okukomba omwabwe lwe bajja okukakasa nti nobody can stop reggae genda mu lonchi ya Zari naye bannaayo omusajja oyo ankoze bubi ate kino ekintu kyakoze kigenda muserebyamu jaja wandongo talina gy'alaga munnaye nkubuulire bwakya lunaku bwe ruti nga luno nga mutowe ayina sho MTN ne mugamba tetugenda kuwa sponsorship anti lwaki lwantalo akati kyenkugamba the world is watching n'omugole n'omukazi gwe baagattako namba ey'okusatu yaliko omugole nga yenamba emu n'omukazi gwe baagattako ennamba ey'okusatu nga ye yaliko omugole nga yennamba emu yalabirawo nga bawasizza ow'okubiri aba akyagiragira ati ne baleeta n'ow'okusatu kitegeeza yali tamala emirundi emeka she wasn't enough times 2 kaakati bwe baba bammo ekyo tekyogera bannange omanyi oyo omwana music gwalina MTN gwe yamma sponsorship omanyi obulungi bwa music w'oyo omwana kati nange ekyova olaba kati abo abaana bafuuse nga bakazi omukazi ye muntu akeera ku makya kati ng'alina akabina ate n'agenda bamwongereko nze ebintu bye bakola biringa by'abakazi abakola BBL semanya sajjale obutamatira bubasuseeko ate n'okulowooza nti bo
bakitalonga bwe balowooza kyekibi. Okeera ku makya ng'omusajja akuwasizza ng'oli mu kyotala. Pozi Kiki? naye nga tubagaliza birungi mwenna mwenna abagenda mu bufumbo obutukuvu. Bad Black Chakabi webale nnyo olaza webale Kuma Slim Daddy. Yes, webale nnyo webale ddala. Awo tukusuubira tukwagaliza birungi byerere kubanga teri kirungi ng'ekyo, teri kisinga ekyo obeere example eri abalala. Naye nga ndowooza abantu mwenna abagenda mu campaign mutuwe ku ssente mujje tukole kubanga ke kaseera naffe tulye ku ssente zammwe sibo kiri oba bazituwa ab'entebe poze w'entebe yani Mayor Fabu bomo Fabrice Lulinda ne Fabrice MP wange tubi ne Fabrice Lulinda Shaka. Dala ero lindo omuntu akugambe nti nkukuba oluseke wesonyiwe Fabu bwe mwogerako otabuka Fabu muleke njokere kwani mutumireko obutumizi kiggwe Fabu nkutumiddeko Mayor Fabrice Lulinda Mayor w'entebe Mayor Fab gen tumira kuru mbevudde nawe nyambako tutumire Mayor wange Fabrice Lulinda gw'olinayo Mayor omulala gw'olaba atali oyo nze singa kisoboka gwe bandibadde obuwambo bwa Mayor mu Uganda mwonna ndabeera nga ye Mayor wa Uganda nga ye overall agumala mugwa bandanga kakati ne balyoka bakugamba nti MP2B Shaka Gashaija abantu b'entebe oluseke lubakutte mbeegayiridde mbafukamiridde ku luno temutiikinga buli wali nsimanya manvuuli abantu bannayuganda mwagenda ne mulonda b'emupi bannuupu nga bannaku mwalina obusungu n'obutamanya twabasonyiwa naye ku luno mbeegayiridde mulonde bantu so si bibiina bya bufuzi ate nga abantu abo si balala ba NRM abantu bali betube mulonda bali abatali ba NRM tebagenda mu nkiiko sente bamanya nti gyeziri ne bagaano zijjayo olw'okuba bo bakimanyi nti okuba gavumenti kwe kubasigaza mu bifo ebyo enkiiko bazigendamu tebagenda enkiiko bazigendamu naye tebambala bereti tebambala nkufiira nkiiko kizoyogerako era ekyo kyabaminkisiza kaadi nkiiko zoyogerako kize bagenda mwezi okulobingira abantu babagamba sente za PDM zazire mujje mugire tebatuuka anti buli ayatuukayo tebamuwadde kaadi okiwulira kakati mbeegayiridde ku ssaawa eri Shaka waalinga MP waffe w'entebe twetaaga ebintu bingi mu ntebe ebyokukolako Fabrice akozeeko byakoze naye singa mumuteekako ne Shaka oli bwawanula eri bwaleetera ono mujja kulabawo enjawulo ono omusajja amwe gwe mwatwala mu gundi mu parliament musajja yalina okwekubako enfuufu embeera ye yali mbi teyaddamu kulabika ng'alinga ono ayalya mbabuulira bamwitaani Bashir nedda kati ate oyo omulaba abo be bantu kati era olaba oyo mwana Kazibwe Bashir tewali privilege gye yafuna mu nsi muno ng'oggyeko ey'okuzaalibwa kitaawe ne nnyina Kazibwe Bashir privilege gye wafuna kwe kutuulako n'omugenzi Sheikh Anas Kalisa wafuna omukisa gw'amaanyi tegulidda mu bulamu bwo paka lw'oliva mu bulamu bw'ensi eno. He was trained by the best teacher, Sheikh Anas Kalisa. Nze nsuubira nti ne mu career ye ey'ebyobufuzi mu lugendo lwe Sheikh Anas Kalisa alina we yamukomya. Era yabalirawo omuzannyo yamubalira n'amulaga Bashiri abadde mugezi tewali kye yakola nga takibaze.
naye nga munnange tugenda tunaatira okunzika programu yaffe eno tuve wano kubanga byonna tubyogedde banne mwesonyiwali eni skin nze ngamba bwe nti ate temwina kye mugenda mukola si mmwe mwamuleeta nze nkikakasa mu industry muno singa babuloga we bamuwalanira TV ne zimuwalana bapromota ne bamuwalana abayimbi banne ne bamuteekamu ssente nnyingi nnyo byonna ebize bimutuukako ate byonna bimanyirwa kubanga alien asirika tayagala bwagazi bba waamu naye abimanyi singa mwali mumanyi gye yava mwandi muzizzaayo fakiti that temumanyi gye yava kyekibalumya omutwe baloze biganye walabye interview ya layita bannange ojja kaaba layita kati apoota bano baloga naye alien bamwekonyeeko bikoze eki biganye alien is God sent tebijja nakola tebina lwe bigenda kukola just chill and take your pills bannange naye nga ntumirako makona introduction intro tekyusaamu abaana bajja mukuba wa makona ebyo byakola Fifi da Queen yabikola dda ku bukedde eyo show ya Fifi wali togimanyi mukyala Nsubuga atali Musonde yabikola bali bagitaani mpozi kanaayo kyayi baba babiteeseza it is scripted actually tebasobola mukuba because nze ngamba bwe nti family eno ne family eno Fangoni tubaagala nnyo ffenna tuli bawagizi mwenna mu industry eno waliwo omukulu asinga ku munne mutu mwagala kutulowoozesa nti singa ono agenda eno n'agamba munnaayi jjajja njagala ompandiikireyo oluyimba lwensobola okukuba ate nembeera nga nze nkuddirira kitegeeza nti tosobola kikola naye ate si bwe kyandibadde tetwagala buyambi alien bamwesonyiwe twagala mutulowoozese nti buli omu bw'asisinkana munne ebbongako muleme kutulowoozesa nti ate fe abawagizi kati n'abawagizi abaffe abagoberedde ono essaawa zino bwe tusinkana nsaidi eno tulina okukola kakati gwe tolaba ebintu bye bakola alien byonna baagala mulumya kati panisha baakubye waaki kakati kankugambe edda omuyimbi omu oyo yagwanga mu bawagizi bw'ati kati nga mulobye oyo yayina eggaali gwe nze gambye namulabako ne kakatagiri yalina eggaali abaana takyabayina abali loyo oyo yayinako abaana abaali loyo oyo omwana gundi ono omwana omulenzi ono maama anti jjajja w'abantu asigala jjajja w'abantu kati eggaali eyo yaliko ono omwana gwe bayita ono yayimba kannomino omukyekyo tebatusobola yani yanga mulo gwe eyo eggaali yaliko yanga mulo be bali abaana bali Yona Island ebiseera ebyo bannanga oba gwe nkunyumiza eki ku kamiliyoni w'ebiseera ebyo naye twagala bona family zonna zikakkane kuba tubaagala bantu baffe ffe tuli bawagizi bonna naye nga bagamba mbu bw'abuuka bw'ati n'agwa mu bawagizi oyo kamiliyoni yayagalwa jjajja yayagalwa era bakyamwagala mbu ng'abaana bakwata abantu mu nsawo nga bababba mbu nze tebaazibako anti awali akavuyo okitegedde kakati panisha abaamukubye babadde baagala kumubba babbi kati ebyo byonna bibaluma okimanyi nti aliyeni jjukira gundi we yali emunyonyo independence ya Fangoni wawulira yadde ka police report konna nti bakubye abantu bababbye nti alina ne komandi eyo kati
contract zino ez'endale muzowulira Famous Kaya ziyayogeddeko awo wonna we bitandikira babuuza ani ayina komandi ya ghetto kyova laba ghetto zeyawuddemu ate zikola nnyo okusobola okulaba nga ziwulikika bagambe ate abo baani nti bagundi naye kati ate ono ye kyabasingako akomandinga n'abaana b'ebbala buno bu street kid Anange kakati oyo omwerijjako mubeere bulungi mweraba